obutendeke bwange ng'omusomesa onyasomesa tusoma psychology w'abantu nga bwe tuba tusomesa abaana otunula ku muntu omwana n'omanya nti ono ewaka embeera si nnungi era n'omuziba n'omugamba waliwo omutawaana ewaka. Ababaka abo bombi mbadde mbalaba nga kola statements ku media tebeetaaga public condemnation, beetaaga buyambi ne bwoba balaba nga boogera balina obuzibu balabika balina stress. Oba stress kyeki mu Luganda? Ndoza bakabiriddwa mu mbeera yaabwe eya bulijjo. Mu kukabirirwa okwo beetaaga obuyambi, beetaaga okubabudaabuda. Ndowooza ate mu kunoonya obudaabudibwa ne bagwa mu mikono gy'ababi. Naye bw'oba onoonya okubudaabudibwa ate okunoonyeza butabika. So ababaka baffe bano beetaaga buyambi, naye batuwadde omukisa ng'obudde bukyali okuwa ekyokulabirako n'okulabula eri bannaffe bonna, kubanga mbasoomooza bombi bagende babyogerere mu constituency zaabwe so si ku TV. Biboogera ebyo bagende babyogerere mu bantu abaabalonda bakube enkuŋŋaana nga bwe baazi kubanga banoonya obululu, bategeeze abantu tebalina ekifa kye baazudde bakibabuulire. Abagenda bagamba nti balina ekifa kye baayize tubakulisaayo mu ssomero ery'olunaku olumu oba lya kiro kimu. Abeekulubeesa ne MK project. Ekisooka MK project bumenyi bw'amateeka bwe bugenda mu maaso n'ekyo ekiwendo kya MK kyekiriwo mu mateeka. Newunya omubaka wa Paalamenti yalondebwa abantu okuggyako nga yabadde alaalidde enkanja okwogera ne ku kintu ekiri mu bumenyi bw'amateeka nti nakyo weekiri kiri awo era akiriko naye. Abeekulubeesa ne MK project. Ekisooka MK project bumenyi bw'amateeka bwe bugenda mu maaso n'ekyo ekiwendo kya MK kyekiriwo mu mateeka. Newunya omubaka wa Paalamenti yalondebwa abantu okuggyako nga yabadde alaalidde enkanja okwogera ne ku kintu ekiri mu bumenyi bw'amateeka nti nakyo weekiri kiri awo era akiriko naye. Omubaka wa Paalamenti nga ddala talina kiseeseetuse mu bwongo bwe okutegeeza eggwanga nti ekyo naye akiriko ekyobumenyi bw'amateeka. Njala kutegeeza eggwanga nti abantu abaalonda ababaka abo bakyaliwo ate baali tebatamidde nga babalonda. Ebigendererwa byabwe n'ebirooto byabwe bikyaliwo. Tewali mubaka wa Paalamenti koobaani ku level ki koobe kansala, tewaliwo omubaka wa Paalamenti asobola kusinza abantu maanyi. Tewaliwo munnabyabufuzi yenna asobola kujjulula birooto by'abantu n'abikyusa n'abizza ku kwagala kwe okwokunoonya ebyokulya ebyamangu. Njala gumya abantu baffe abaalonda ababaka abatandise okutambula ebitege nti ebirooto byabwe tebisobola kufiira ku bantu abo batono. Era mmanyi bulungi nti abantu bano bakyalina ebirooto byabwe n'ebiruubirirwa bijja kutuukirizibwa mu budde bwabyo. Paalamenti, ababaka ba Paalamenti mbasaba muve mu kuziika ne mu kwabya ennyimbe n'okusima entaana. Ababaka ba Paalamenti muleke mukwekweka mu kwabya ennyimbe. Mugende mukebere embeera eri mu masomero, eri mu malwaliro, mutegeere obulyazaamaanyi abantu baffe mwe batambulira. Eyo nsonga nkulu nnyo kubanga abantu baffe bawa omusolo wakati mu mbeera gye bayitamu enzibu ennyo naye tebalina buweereza bubaweebwa bonna. Ensonga y'ebyokwerinda njogeddeko. Ebyokwerinda ebiseera bino ebigenze bitendewalirwa obubbi obw'emmundu mu bitundu ebya Greater Masaka bwazzeemu kumpi buli kiro ekikya oluwera abantu ababa
bakubiddwa amasasi oba ababbiddwa. Kiri kikeesezza olunaku lwajjo wawo omwami omu alina woteeri mu Masaka baamulumbye ne bamukuba amasasi oba yawonye situmanyi oba akyali mu ddwaliro oba ali mu ddwaliro. Naye ekitundu ekya City mu biro bibiri mu lukago bayita ogw'Essenyange baalumba amayumba agasukka mu 3 ate nga bakutte emmundu. Bannaffe abatwala ebyokwerinda bye mubeera ebyo nga mutambula mukalakala n'emmundu mwekangabiriza mugende mukuuma abantu. Munoonye wali abamenyi abazzi b'emisango ababayita bannalukalala abo mubakwate mbatwale mu kkooti tutegeere nti mufaayo. Ebyokwerinda mu kiseera kino eri abantu baffe beebuuza n'okwebuuza oba gavumenti yagwa nga tebalaba bulabi bibajjo gye yagwa. Ekyokubanga abantu beekuuma bokka balinda gavumenti egende bakuume tebagiraba.